babyala waffe waliwo ebimugira tuyinza okweba omulwanyi amaze okutuuka Makono oyagala. Yesterday. Era ne bamugamba nti tetunnatuuka kumwetaaga kati ataawo ne ndabawo Katemba atali musasulire. Kubanze ndi munnabyabufuzi era mukimanyi ndi flag bearer ate ndi mubaka alindiridde okulayira ground njirina. Kati ne ndabawo akakodi oba oli awo ak'okwagala okuntawaanya mu biseera eby'okwewandiisa oba ebyakalulu kali kennyini ak'okulonda. Ne nga nti kanneetwale mbabuuze kiki ndaba fulufiga abeera aleekaanira abantu nti munjagala kiki munjagala nakoze eki. Kiki ndeese okubuuza sifundanga ku official summon. So mu bufunze tebakusamoningangako wabula ozze kulaba kiki kubanga mbadde ndaba fulufiga abeera aleekaana nga bw'omumanyi ye buli kigambo kisobola oyita mu kamwa ke. Mbadde ndaba bakunoonya nga n'abantu bange tebakunoonya tukulaba ku mikolo tukulaba n'abaana bo tukulaba ogenda obuuze kiki. So kwe kusooka ne ntuma lawyer because I'm represented by council. Omwami najja bwe yazze ne bamugamba nti ate tebanneetaaga ne mugamba ddayo okukoba ku official summons. So leero nzize ndabe WhatsApp katono nnyo nga tonaba kugenda olutalo luno twalulaba yes omukyala yakuvumiranga ki ebyo olina bibuuza ye Makona bintu nga byobuuza byakyana kitonyo nanti gwe tubuulire nkuweerera oddayo ku journalism ndaba byobuuza bya kisiru. Omuntu bw'aba avumye omuntu buuza ye nti bw'ovuma ovuma waaki ate obibuuza nze ndi mutwe gwe nze muzaala buuza ebirala ebisoboka nga nze nnina obiddamu by'alina okuddamu bibuuze ye. Obadde olinawo ekirala ka video kafuluma era abantu abasinga bagamba nti Nammeere bantu ki abaagamba wazze nabo bantu ki abaagamba nti Nammeere yakikoloze nabo abantu abasinga bantu ki oli mu ssimu z'abantu bantu ki abakyogera nti Nammeere ozze nabo wano bawe poliisi olina ekirala ekyokubuuza. Bassebo ne bannyabo bassebo ne bannyabo ebigenda maaso mu ggwanga mubiraba. Nze kye naali wadde amagezi omuntu gwe bayita fulufiga oba eyeyita fulufiga whatever naali muwadde amagezi nti nga tannaluubirira nnyo kusiba abantu nga bwe tumuwulira yeewaana yasibye Nobati nasibye gundi agenda yeewaana n'omukyalo oli omunaku yali amubanja akatogo esente z'akatogo eri emakindi yemukwata n'amuggalira ne bagamba omukyala nti bwe yabadde abanja fulufiga yamubbyeko emitwalo 6 nti omukyalo omunaku bwe yazze okubanja emitwalo gye 7 wakati awo mu kubanja ate yabbye emitwalo 6 era baagimusasuza. Omukyala baagimusasuze katwe baagimubazisizza emitwalo 6 n'agiwa fulufiga. Naye nze ndaba fulufiga mu ggwanga munate ye muntu ali mu kkomera ye muntu ali mu kkomera erisookebwako ate ng'ekkomera eriri ebbi nnyo n'okusinga bano baggalira wano kubanga essanyu lye alijja mu kuvoola balala kuba alina obwomu mu bulamu bwe talina muntu yenna amwetaaga. Yatuuka okukubwa nga bwe yakubwa n'agenda mu ddwaliro n'abulwa yadde amukyalira nga ne be yeesibako nti baamukyalira alimba be yeesibyeko beesibe. So nze muwa amagezi ye yennyini yeetereeze okusiba abantu si ye solution poliisi si ye mutuma nti vuma abantu era ebiri muviira mu ekyo bw'ataliva ku bantu ne poliisi eyinza obutasobola nnyo kumutaasa kuba si ye mutuma. So anyway katugende Abitex tugende munda Abitex olina kyogerayo okulaba nga alina okuwa abantu ekitiibwa alina eggwanga lyaffe lirina ennono lirina empisa okuwemula si kyampisa era tukivumirira. So tugende gye bayise Honorable Nammeere katugendeyo ate tulabe kinaabwe
tevaayo naye kyentegeddeko ne kusaasira gyali referensi ekwata fulfiga n'abalala kakati katulaba waliaka gakwata olwaleero nze mpagi yammwe okulaba ng'abantu abawemulira ku social media bonna abakosa abantu abavuma abantu essaawa pulezidenti waabwe banaateekebwa mu kaguli ntegeeza fulfiga osanga social media omaliriza ujja basanga wano obabuula ebyo babudde myoke mugende mirembe. We have friend the forces. No problem. Bishop and Bibagambe. We want to help plus our lawyers. Abasigadde mujja kumulinda wano. No, they can't hold you. Just wait. She's not under arrest. She's not under arrest. Now, hold on. Okay, now to be fair enough, Madam again, let's get about it. Let us look at it. We shouldn't confront ourselves, whatever. We are friendly forces. We are friendly to you and your friend to us. So let us wait for her here. She will come and brief you as to why she has been called. Let us not cause any confusion. Stay calm here and wait for her.